Nezo bitabo ninayo nezo bitabo byaze bayimbira. Walula nja kugoba mu bandi. Ako sazi tulaba. Edi yawe, thank you so much. Kibirira ko kubire ko musajja okugalo edi yawe. Musajja oyo amanyi kyakola. Omusajja oyo yabadde wano nga tukola ssaawa. Olina ebyokukola bingi. Oli mugagga. You are okay. Wali badde oli muli bwowe basene wagambye Mesach zize tukole ssaawa. Omanja. Mu studio ya Edi yawe bwe nakola ennyimba ezo zisiga onsiimira zange ezayuzaayuza ensi. Omwami yatuula n'amikisinga ennyimba ezo n'azimasteringa ne zivuga nga bwe muziwulira. Omusajja oyo obwongo bwalimu nnyo. Edi yawe kama ngoja usiku mmoja ndio sasa akaiba kandako era ngamine ya jaulo huko
ffenna tuli bato olunaku twayingira luwendo nga tujoyininga munaku emumalubato babe bana baliwe ono nassanga ono lweteeka namakula yalina akabato ngasoma kitante naye abasajja muli babingira mubuuza ebibato byabannammwe balensakisa okubalaba. Thank you guys. Musurprises. Ono bamudaliri yani ayeko muwala wa Timothy ayeko. Timothy ayeko maani mumanyi bano bonna bwe twali mwemitozi. Wow. Asante okubalaba. Bashimaza ayeko. Bashimaza ayeko. Wakuye koko kalwana enaku yatulaba n'abantu bano onale bondinye mukubire koko nalibawa mugalo uli mukubire kajjako omanyi kakati ate bano bafuna omukisa ne bapafomingako tebabagoba mangu basooka kugoba nze kati olunaku lumu onale bojofeutaye yasobola okubeerawoko kati baali DJ eyo waliwo omukulu eyanyiizizako nale mu Lutaaya aliwo nale mu Lutaaya abeera ali akayumba alina bwanyumye naye omusajja muzibu nyiwe omusajja nakola bati kumba omusajja gwayogerako ali mukadde akamuwulira omusajja muzibu nnyo olwabayo namuga Lutaaya amugobye oyo naye nagenda kubange litandika kati wetutandika tukikuba federation fefe nyini tujja kuba twekubye abatukulembera tubawo omukisa bakole ki bakulembere bw'oba olaba nti balonze bubi kana akakiiko ka kiseera si kulonda bagamba abana abayimbi abalala mwalondamu bamunabamu ne mubasuula ttale buli omu ali invited mu meetings za federation atatwala buli muntu so bajje bwabayo olukiiko bawe endowooza zaabwe suubira abatukulembera bajja kuwuliriza bwabaawo ekishamba kikyuse bwe kiba kirungi tubawagire ne federation tugireke etambule Wuma it's an association eba ntono ku federation eba waggulu waki association kati Wuma association Wuma bagita Uganda Musicians Association right eri Uganda Musicians Federation right kati federation nene ku association so kati association ina ku affiliating under federation nolwekyo federation baba bakama ba fefa balina za association ne tuba wansi waabwe bwogamba wotyo olowooza muba temukoze ebintu bingi kuba kisigalera nti mulimu bayimbi nekiri kirimu era bayimbi anti kati muba temweyawudde nnyo no biri constitutional esawa eno tuli mu kusaba ministry sente government bwezikuwa oba ministry tebagiwa association iyo government ediringa na federation then federation nediringa naki na association zizaayo kati bwataba federation awo wakati tuba tubulawo government kwekolagana nayo kati emitenda bwegito bwegigenda nolwekyo mbadde nsaba federation tugiwa omukisa tugiwa obudde tuleme kugikubange nga yakatandika kumanyirivu bwolina ne experience joina obwa president lwaki tewabulya ndowooza sijja kukiteekawo bwentyo nti bwa president oba kiki let us guide the question is ani atute kifo kya natute kifo ki ekikulu kya kutiiminga wamu ne tukulembeza industry baba kuwadde ki
no kati gyovugodda ono bamuwadde kyoli bamuwadde ki tekirina nnyo kyekireeta ku federation kwendi kubanga associations zisindika abakiise ku federation era association mwendi yansindika ku federation kwendi naye tubeere nga tuwa nnyo amaanyi ebitugatta okusinga okuwa amaanyi ebitwawula. Bagamba babawadde kulya abayimbi abamu be bamutaataddeyo. Nedda bambi buli muyimbi ali invited subira baalize ne tukwatagana. Tulowooza kino ekintu mwakireese nga pressure y'aba promota gye mwatidde nnyo. Gyoyesa pressure kusaba ministry kubanga ministry ebirowoozo mulina bitwala mu federation nebitwala awaddako kati bwetabaawo muba mubulamu muli mu bbanga so kyabadde kyetaagisa. Ogenda bakuba buyimba ki wano wa Mesach? Kandabe nyimba nanyigi kanda abakubiro banakuba lwe nayimba. Yeah. Amen. Thank you. Ensonga ziri bbiri kuba ndongo na kufuna connections zeneetaaga. Ofunye connections? Ate nga lwaki nedda nyingi nnyo era omuyimbi yenna agala connection ng'oli Munnayuganda bw'oba ogenda e UK ngamba okitegeera nazo nafunyeewaawo kati nazo okitegeera bikojjukira nti nno gamba okuva mu covid byakyukamu okitegeera so kati nazireese empya yamaani wanje si kyekyo kyokka kyokka naawe okitegedde nti ebiseera ebisinga ffe etwogerera nga ffe okitegedde njogera nze nenjogerera n'abantu abalala bangi you understand wanje okuba kino wagenze kati UK London n'otambula ensi togenda kuddamu kukaaba connections ensonga gy'obuuziza naffe omusajja nga nze eyo gy'ogamba mbadde nga ngenda y'ebbanga lyonna okitegedde si kipya okitegedde tulowooza muno kipya okitegedde nze sometimes bwe ndeeta ensonga mba sigiyimiriddeko nga nze omuntu mbaako n'abantu bangi okitegedde nze nsobola okuba nga ndyokke okitegeera naye nenjogerera abantu abalala abo abatasobola kwogera okitegeera so kati bwe nabagamba nti kezo tagaba connections bantu bangi kyali eyo mabega okitegedde ab'enjawulo nga bakomplaininga okitegeera nenjanze nekimugamba nti sebo bagamba bati newe bati ate nga kituufu takikola kyekyo okitegeera ye ali ku ye nga ate nga yeefuula mbu nno kyali w'abayimbi yamaani ate zitatukiza tutya otegere onaatiriza nze nagenzeyo zibaleetera wali eyo n'ogenda n'opostinga mu social media handles zo n'oganda waliwo ebiri mu ggwanga Uganda ebya federation saagala obiyise ebbali ebya federation bo olwalaba nti biga yagenze Bulaaya Zigido Ssebo najja n'awamba otegedde gane yeerangirira mbu ye mukulembeze w'abayimbi olw'okuba alabye nti ngenze Bulaaya okitegeera so naye kati wendi bwaba yakutte banne speed n'abassa mu kigaali ebya federation tebiriyo bifu bannange abayimbi nganda baba mujjumbidde nnyo batya ati nga bw'omanyi nga yenkugambye nti sibaddeewo mbadde Bulaaya nga tebalina ayinza kubabuusa naye kati nze mbabuusa okitegeera wanje definitely byakiyayi because first of all federation eyo yajjawo etya federation okubeerawo zirina kubanga associations zatudde okuforminga federation okitegedde federation is formed by associations so association kiki ezatuula okugiforminga era zatuulawa zezirina okulonda federation akakiiko kaayo katuulibwako ba delegates okuva mu associations okitegeera so kati abali kakiiko ako bava mu associations ki ez'abasindika okukiika kakiiko so balina mu kintu kyebatategeera bulungi I'm giving you the honest information okitegeera the rightful information okitegeera nti bakiikirira associations ki okutuula kakiiko ako era batuulako ng'abantu naye kenyini tasobola because kenyini nga ye bw'agamba nti akulembera industry nga tayagaliza industry kukula abagikulembera atya Kenzo okitegeera ye kenyini nyini akutogera music industry tayagala bayimbi banne tayagala ba artist just asako kivugama kifake smile ki plastic smile okitegeera agatta ati okosikugatta okuge olw'ebigendererwa ebibye ng'omuntu alina ebifaananyi byagala ofuna okitegeera oyo kati mugatte nga bano abantu abafuna ebifaananyi by'obwana obuli ku nguudo nebabiweereza abazungu okitegeera that webale nnyo so kati agezaako okufuna ebifaananyi
alina lipooti zaagala okugaba somewhere ate ayisewo ebibye nga ye omuntu so kati naye nga takiriemu tebakulya ssente tali ku bwegasi tali ku abalwanirira ki yakagiraba okitegedde yakagiraba umange baddeyo ebbanga lyonayo nange erwanyisa ebintu ebyo ate bwe wabadde bakuba nkube okitegedde so why today why now okitegeera so eki kakati okuvayo nakirwanirira lwaki teyazo nakirwanirira mu ekibiina ekitwala abayimbi otegedde lwaki yazze buze neerangirira okitegeera so yamanyi gwe ojja mubuuza nti obutakkaanya bwe nange bujja kukomawa kuba ati ye asinga obutakkaanya nange ani akugambye ati kati gwe bwokimanyi naye nze nkimanyi nze nkimanyi nti annumba ati yanzikirizaawa luyimba ki ate yanzikiriza abantu be bansaba nze nkikolera abantu sikikolera ye nga ye kinoomu kiri kya abantu be bansaba yamaanyi andi nze nakugambye abantu bonna abagamba nti bali kakiiko ako basana kukwatibwa because kaliwo mu bukyamu bali mu kubuzaabuza abantu kubuzaabuza ggwanga okitegeera let them go and find out what a federation is okitegedde what a federation is okitegedde constitution yaabwe eriwa okitegedde bajjawo batya okitegeera si byakumala gajja ne batuuka ka gurupu ate ne bakiraga nti kya public interest how ekintu kya public interest nga tekiri mu mateeka matuufu kiba kikyamu you are misleading the public you understand so because buli muntu akimanyi nti ekibiina ekitwala abayimbi mu ggwanga wano ye Uganda Musicians Association everybody knows that bw'oba olina ebigendererwa byagala okutuusa era jangu muki okitegedde era nga olaba nti umaasawo n'okulonda abantu beesimbewo okitegeera nze nga nze kamakoogera kolo seesimba nawo okitegeera naye ate bo abamu ku abo babadde ebbanga ate nga bakuba ki nkube kyova olaba nti bazze olwategedde nti biga ayafulumya eggwanga kuba bakimanyi nze saagala bintu biri nonsense okitegeera bantya kubanga bantya bakimanyi bantya bakimanyi bantya okitegedde bantya etya tetuganyi yes nga bw'okyogedde kati bo associations ki ezatudde okukola federation because associations ezibeera boss za federation because zezitindika badelegates okutula ku lukiiko ne lulonda chairman sina president okitegedde ne lulonda ki chairman ayina okuba na chairman kati bw'oba olabye okitegedde because eno lyo president akulira abayimbi mumanyi yani yes mumanyi era yajja mu mateeka amatuufu mu kulondebwa okutuufu okwaddala okitegeera muyaayi ali mu byakiyaayi waposi nange oli ebungereza kugamba nti wali obuze kyajja kyokubulira ebungereza kye nabagamba nti nali mbuze ebungereza ebungereza lumuka akali nga omanyi kati nze wemba ngenze eyo mba ntambula n'abantu nga omanyi omuntu era kuba sijembeera otegedde naye kati ko nagamba naye nedda kantambule nzekka nange nfuneko emirembe gyange ng'omuntu okitegeera ngamba kantambule nzekka abantu bange bonona nembejjako security biki gundi nempisaawo ate abeereeyo katabena byabuuza ono abeereeyo amagenda maaso omanyi ono omusajja wazigidde ono kyobola abuuza ebyatategeera tamala kati yateekawo ebyo byatategedde byatalinako na information wamagenda ate ezo connection leka naawe ate omuntu aza okunyagulula ng'akozesa amannya g'abanene ebifaananyi ezo si connection naawe aze kukozesa banne abakutte speed ng'akimanyi siriiwo okubanze mbabuusa naye obuvumu obujjawo obwogera ebigambo bino nti azze kubba bantu byakiyaye yazzeewo atya eki aleete yazzeewo atya bamulondeddewa bamulonze batya era bwe bantu federation associations ki ezamulonze nze ni mukulembeze mu zo otegedde so kati nalibadde manyi
lukyozange ate anbayirayo muyina ekintu kyemubuuse okitegedde nti olunaku lwe nakola kyo okitegedde lwe lunaku lwe twaviibwako muganda afe jajani jajja ekyuli okitegedde so amawulire gakavalinga buli kimu okitegedde so nange mukuba nti nkubugubagira muganda waffe I couldn't just come out and post nti shosho biki okitegeera kuba mumanyi attachment in fact isima mukimanyi nti abadde anjagala nnyo nganze omuntu okitegedde nga big eye okitegeera lwaba njogeddeko omulaba nga ndifendinga nga nwanirira okitegeera so nze kyankuba wala nnyo era kyankola bubi nnyo nti nali ndi Bungereza okitegeera era nali eyo nalumwa nnyo nti nalemu okukola ekintu kyonna mpaka ebaziika Isima era omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama Katonda agulamuze kisa Isima Katonda amusunye buli kyamusoba ku kituyinza omugamba naye we miss him so much. Yeah, thank you.